omwana ono si ekibadde nga kimusumbuwa eri obulamu bw'okutuuka okubanga kati buno obudde yatugenzeeko. Like nze sijja kwogerera mugenzi nti oba kino oba kiri naye ku kyokka kye mmanyiiko okusinza kati nga mmwe baabaddeyo ki kye bannyonnyodde kiraga abadde alina obuzibu no like mu kusanga yo omuntu eyanga ndowooza aziiramu olunsi kale ndowooze nga mu bintu biba bikwatagana ku mutima abo bayita asthma bwebityo ya kati ndowooze obulwadde obwatuuse ekiseera ne bumubeera bubi ya bwamuviiriddeko ndowooza omutima okugira okuva mu sisitimu yaago ne kale nga womanyi nti buno obujjanjabi sibwaye nga womanyi era walabye famire mwana kati oli omwana ebyaddala kankubuulire Ashim oli omwana wabadde mukwano go nga tewamuziiseeko yensobi yokka gyeyo kyasinza okukola mu bulamu bwo era n'atamuziise nga badde kyaliwe kirimulumiriza mu mutima ebbanga lyonna omanyi Ashim omwana oli bwobanga obulwadde buli bwedda bubadde bumusumbuwa wala yadde tajja soba buwanirira bbanga kuba famire okimanyi omwana twatuuse ewaabwe gye bamuzaala nga maama we yafa taata we yafa nga babazaala abaana abasatu mu maama we obaleke bwe kityo emboozi eri awo naye nga ne bagamba n'omwana omu eyali muganda waabwe maama we yali yamugabeewo omusajja omulala kitegeeza basigadde bameka kati ababiri wali badde waliwo omuwala n'omulenzi omuwala n'afa wasigaddewo omulenzi kituufu embeera ebadde kati tunuulira nti oyo omwana abadde alina obulwadde obw'ebbeeyi si bwangu okumaintaininga nga si bwangu nga ne wooba okoze otya si bwangu. Tubaniza ku Brown Skin Events YouTube channel amanya wenza Ashimwe MC Campus Brown Daddy. Of course nga bulijjo tukomyewo n'emboozi nnyingi ne Maka Pro Fashion zibanyi mbadde mumwebuzanga abuze Brown Skin Events singa talabika. Finally tuli naye tumufunye naye ng'olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Lounge 44 Kyengera Mall Masaka Road. Awo otuuka mu Kyenga ng'ova Busega. Bw'ova Busega gwave Masaka bw'oba oyingira Kyengera bw'oti ng'oyingira Kyengera omutandika. Moro weeryawo nnene kizimbe kinyirira ojja kulaba waggulawo Lounge 44 kutusinzidde olunaku olwaleero tujja kuwogerako awo maaso ne Maka Pro naye kirala temwerabira ku subscribinga sharinga videos bw'ozifuna story bw'ogiraba n'abalala namwe mwennyini abaagala okukyalako wano mutubeeko be mutunyumiza gende namba yaffe kweri ku TikTok account yaffe tukontaktingeko tujja kuba tukufuna olunaku olwaleero Maka Pro soko buze kubatulaba abatulaba ku Brown Skin Event bane muli bakabi mwana just no muli baddala nze ngenda waliwo ngenda ku TikTok account nga video zitambula ne kali we zitambula ku TikTok mugende ku YouTube full video ebeerayo oba full interview ebeerayo na full story ofune amazima oyinza okulaba ka clip no gamba yi wano Maka ngaiti yamazeeyo negenda wali ku YouTube channel okone mukadeo subscribinge olabe video gimaleyo nenga muli baddala mwana ku Brown Skin Events mwebale nnyo Ashimwe MC nange mbaledde okulabako muganda wange bale nafoloma mu eggwanga kulikayo munnaye si byange era kati navuddeyo dola zaali badde mu ngalo amina dola zijja inshallah dola zaali badde mu ngalo nga gwe wenyini gogamba Maka Pro musajja wange asoke mwoche y'ekikumi awo maaso awo mbetewato wali era tugenda mu maaso n'okusuubiza bye tusuubiza naye tutuukera tugamba osuubiza nnyo ekimala tuwe era akasa kajja tukakakuukya tuwe ebisuubizo tebikyakola Brown Skin Events kwe tuli leero tuyinza story nnyingi nnyo aso nyingi ezitambula ku internet bingi nnyo ebitambula emboozi nnyingi zonna tuzize ne Maka Pro tegende tuzisunsula gwe yadde yalabe by'otaategedde obitegeerere wano wennyini nnyini naawe kenyini adde akyabusabusa story okakase kino kiri kitya kino kyagenze kitya naye nga Maka Pro mukulikeyo mu kuziika bannaye mwana lunaku lw'eggulo ebyaddala nalabye omuntu ne bw'ozaalibwa ku nsi nga tolina muganda wo wabula ne weeyisa bulungi eri abantu Ashimu obanga ayina baganda bo ku nsi mwana bwe ntunuulira abaana abatripa
abakoze omulimu ogw'ettendo okuwerekera kama bo bashiba tubamanya ade yita shiba era si kweyita neri erinnya lye alyagala nnyo alyagala nnyo walai mwezo gamba oba bano yazaalibwa nabo ekitegeera one love eyo so twagenza okuziika mwana era omwana twamwerekedde okuliko eyo nnyonnyo mwebale kulaga mutima ogw'omulungi mwana just n'okulumirirwa just no waliwo ebintu bye tukola ku nsi mwana nga bw'obanga oli muntu ozze olaba embeera abantu gye bayitamu ng'olina okutuuka ekiseera n'okukkakkana n'ogamba yes kati watulina bakitole nga bw'ovamu ekyo ekitole n'ogamba kati nze ndi omu yensi okukulemerera n'okufunda naye kati sisuubira nti buli mwana yagenze ku tripu ya like mu kuziika bonna batripa omanyi batripa basinze okulaga omutima solidarity n'embeera gye tuyitamu mu trips ez'enjawulo omanyi oyo omwana abadde tabula ku buli trip ya buli muntu ekitegeeza abadde atendinga nnyo kati kama ye omwana obadde otaposta booti nga wakataposta kati nga wena taposta y'ekibira n'agamba maaka otadde posta naye nina okubeerayo naye ninawo ne tripu y'omulala naye zonna ngenda ziranga kati nga makinga sure ng'alanga ayinza okulanga tripu nga nnya naye nga bambi like wabawo yasooka okuta n'agamba kangende ku yoono ate ng'asasula ate nga tazeeka nga influences abantu bangi okujja ku tripu ye kitegeeza abadde n'omugaso eri batripa bonna sina batripa bokka obadde omulaba nga ne muba football eyo mubasiba tiktok fc yayingirayo nga naye influencinga abaana nabaga tugenda wano kitegeeza mwana twaluzinze omwana ow'omugaso mu trip tuluzinze kama ow'omugaso mu trip zonna zetukola kitegeera oyo omwana abadde n'omutima omulungi ali friend eri abantu olutho nti bijja ne bibaawo nolaba omwana ow'obuwala nga omulaba buli wamu n'ogamba naye ono awumulako ddi naye kale abadde addicted ku trips ez'enjawulo yaman naye nga kyaka n'omutima gw'okusupportinga gubadde anti kiki kyegambye nti abadde akusaba posita alange naye ate ng'amala n'akusasula oba abadde akola ki sibano kannanga ojja kuntwala nedda bambi kati ate fe abatripa kye tuyinanga ekyo ekirungi abaana ba tripu ife oli ne wobanga mukwano gwo oba blow oba ani kasi otekayo posta ne mutandika okulanga era ne woba obadde omukoledde posta n'omugamba nangirako era ku ssaawa y'okubeera ku tripu asasula fe tetuli baserebu nga categories endala omanyi ku tiktok okwo kuliko categories nnyingi kuliko ba footballer kuliko ba content creator kuliko ba mapiano abadansa abwe batyo kuliko bano ba comedian batata chimbo wabani oba be bayita batyo ba content creator bani ebanja abo kati kitegeeza mulimu ne categories ezenjawulo mulimu ba kati fe wodde no mukwogera tulinga ba bloggers twala bukwata ba Creed Icon BMC Scorpion bakwata ba Chicken bashira price awo fe tulinga ba bloggers ku TikTok kuba fe twogera okitegeera then waliwo ne kati fe tujja aboogera no bako byokola kati byokola abantu ne batandika okusupportinga okategeera kati fe aboogera mulimu fe abategeka trips ezenjawulo abategeka bu shows obwenjawulo kati abantu basinzira ne bagamba kati ne wegatta ku ba trippers era kati fe twegatta ku ba Mr. Ags tutegekamu ba Aisha Kamami obalaba baje ne bategekamu waliwo afando watuli bulala yali ategeka waliwo Puma Pokino yali mu Ankwata Kingdom yali ategeka so tuli awo naye nga ba trippers twasubiddwa nnyo omwana alina omutima omulungi kulo abadde waddala kama mwana mukama Katonda akuumuze mirembe inalilayo la chuna ebyaddala akaana kawadde n'omutima ogwaddala mu bingi ebyabadde waawo mu nteekateeka z'omuwerekera omwana oyo Kamabbe naye nga tetunatuuka mwezi ensonga omwana ono si ekibadde nga kimusumbuwa eri obulamu bw'okutuuka okubanga kati buno obudde yatugenzeeko like nze sijja kwogerera mugenzi
nti oba kino oba kiri naye ku kyokka kye mmanyiiko okusinza kati nga mwaba abadde ki kye bannyonnyodde kiraga abadde alina obuzibu no like mu kusanga yo omuntu eyanga ndowooza aziiramu oluusi kale ndowooze nga mu bintu biba bikwatala ku mutima ebyo bayita asthma bwebityo ya kati ndowooze obulwadde obwatuuse ekiseera ne bumubeera bubi ya bwamuviiriddeko ndowooza omutima okugira okuva mu sisitimu yaago ne kale nga womanyi nti n'obujjanjabi sibwaye nga womanyi era walabye famire mwana kati oli omwana ebyaddala kankubuulire Hashim oli omwana wabadde mukwano go nga tewamuziiseeko yensobi yokka gyeyo kyasinza okukola mu bulamu bwo era n'atamuziise nga badde kyaliwe kirimulumiriza mu mutima ebbanga lyonna omanyi Hashim omwana oli bwobanga obulwadde buli bwedda bubadde bumusumbuwa wala yadde tajja soba buwanirira bbanga kuba famire okimanyi omwana twatuuse ewaabwe gye bamuzaala nga maama we yafa taata we yafa nga babazaala aba abaana abasatu mu maama we obaleke bwe kityo emboozi eri awo naye nga ne bagamba n'omwana omu eyali muganda waabwe maama we yali yamugabe ew'omusajja omulala kitegeeza abo basigadde bameka kati ababiri wali badde waliwo omuwala n'omulenzi omuwala n'afa wasigaddewo omulenzi kituufu embeera ebadde kati tunuulira nti oyo omwana abadde alina obulwadde obw'ebbeeyi si bwangu okumaintaininga nga si bwangu nga ne woba okoze otya si bwangu nga kyalina okukola nga kyokakola solution ebaddewo kubeera na mikwano nga yagitegeezaako ku bulwadde ne tufuna ekyokukola naye kale ebyaddala ffe tubale tetumanyi nnyo kimuluma ng'omulaba bw'ajja mu mmwe aba oke ng'ali oke ngera yo omwana abeera okujjako obulwadde bwamukwatirako okukola omutwala embalala ku tripu y'abafutuboolo eyo ya n'ayisibwamu bubi kati naye n'amaana akola ki nadde n'atereera naye ebyaddala akasente akaali badde kajjanjaba omwana oyo kadde tikasobola ndowooza kulabika nga famire kuba omutunuulira alinga abaddewo ku lulwe ne muganda we oba okategeera n'emikwano kuba bagamba ne mu ddwaliro bagamba we bagamba mbubasooka oli yasooka saba ssente oba okumuwa eddagala oba okumukolako kati ndowooza obulamu ne buluzingira awo kitegeera so ngera womanyi nti toyinaamu wano omanyi mu Uganda mwana oba toyinaamu obonaabona ebyaddala so omwana twamuluzinze mu ngeri bwetyo ebyabaddewo byabadde bingi so naye omwana yeya kama yafudde kyannaku nnyo naye kakati Makapulo okusinziiranga ku story webadde etambula omwana nga adde asupportinga ba trippers bonna bonabona nga mbadde mutegeka tulabe nga ne kuba kati omwana okugoberera stories ne content gwadde ateekayo yakiraga TikTok si buli webadde ebeera abadde akola abeerawo naye ate nalabyeko nga turn-up ya TikTok FC kugenda nkudduukirira omulanga guno gona omwana teyavuddemu bulungi gwesuubira kyavudde kukira mbeera ki gye bataddewo kuba kapiteeni wa ttiimu eyo si ye Miki kooki ye Timo Sports gwosuubira kiki ekyaganya ate like nze omanyi kati kankubuulire kino ekintu I respect Mickey, I respect you, bro. No matter what. Oli influence, oli wakabi. Bakulabiddeko abantu tukulabiddeko. Oli kyakulabirako eriffe. You understand? No muntu oyo yena atandika TikTok. Kuba kati fori omuntu asobola okuva eriffe n'akuyita TikToker. Bano omugamba blood nze ndi businessman n'ebyokukola bingi. Togenda kunsanga wantu westafunira. Ebiseera ebisinga. Nze ndi marketeer ndi omuntu amakampani kwegayimiridde naninga amabaala ag'enjawulo wano mu Kampala obudde buno naninga kampani z'abantu ezitwala abantu ku byeyo era ndaba ne mwalumata ey'ekireka nti tompita TikTok nga abalala kitegeera kati kwata image ya Mickey
it's not a TikToker. It's a brand ambassador to all companies. Yo muntu buli muntu gwawe ekitiibwa gwa respectinga. Buli company kuyandiyagadde okukola buli company kuyandiyagadde okukola naye ate era nga nkimwagaliza. Ezimu agoba nangobe. Aha, ate era nkimwagaliza. Buli company ekozeseko ku Mickey. Kuba wakabi top. Naye ekyaba TikTok FC obutaziika wala ekyankubye wala. Era ekyo kyo munsonyiwe Mickey nsonyiwa era ekyo kyo kigambye. Naye oyogera kituufu era teweetaaga kweta. No Mickey ku Mickey nja kumugamba yansonyiwe kubanga ye TikTok FC ye founder I think ye founder kuba babitandika waliwo omulenzi yali gwe babitandikanga naye bali ba UG Extra Media babivaamu Mickey n'abisigalamu ne bajjajja yikyuli ebyo ebiseera emabega kubanga ffe tuvudde nayo mabega eri you know nti omuntu ajja kubuuza biki byajja bitya twava nabo eri mabega tumanyi buli kimu naye ku luno nze nja mugamba kimu abalenzi be bakale abasayininga naye okuba ku TikTok FC beeyisa bubi abasinga abamu mulimu abalungi sijja kwogera mannya g'abalungi nababi naye bo bakimanyi betunulemu bekubemu ttooki temuli baddala omwana abaddamu wagizi wamu embalala trip yali ya sente mmeka omupiira trip yali ya mitwalo oba gyali 8 trip bakoze 2 ne bagenza samba rage neguli ogwasooka waliwo bazzeeyo waliwo ne twasooka okugendayo gye mitwalo nga 16 omwana baba yajeteekamu nonti kubeera nti yakagenda ku ezo zokka wabula ejjinja everywhere kavumba ku yes sente nsambya omwana abaddewo you understand wano credit ngenda gitwala wa Mickey kyova nagambye Mickey kasuke mujjewo ayansonyiwe mu bino wengenda okwogera ajja laba nti Maka akola ki tiyatulumbye wabula yayogedde amazima. Mickey yali ku live Mickey ne bamubikira omwana. Credit ngenda jimu wa Mickey n'abika omwana n'ava ne ku live. Nawulira nga amaanyi gasaze. Omumanyi abeera mu lectures ku TikTok. Bambi n'afaayo n'ayogera nga olaba ayina afunye obulumi ku mutima. For sure Mickey abaana be babaddeyo. Saidi ali ne Mickey oba Kenya. bagenda mukatua wabaddewo Luti wabaddewo T9 wabaddewo Venom wabaddewo nono omwana akwata video zaabwe waliwo akalenzi kampimpi ka black banenkeera bidde erinnya ne nja kajjukira babaddeyo nze bwe ndaba abaana mbanda byani Mickey kubanga batabadde mu ye top boss ye boss waabwe ate Mickey yabaddewo kati those guys akati bano guys bakoledde ensobi abalabo nabo coach yabaddeyo coach team sports yabaddeyo nakabanga yabaddeyo Richie kati blood osobola okwogera amanya g'abantu tebabaddeyo osobola okwogera amanya Asha Shoots tebabaddeyo TikTok FC mwalinjemwa bane mwaluzize credit mwasoka kuluzika kwa Ishaka Mami nga akoze trip nga agenda Jinja netugamba yi Ashaka Mami ade yewuba ku trip zaabwe kale bakoze wochi bamuguzeko ticket bamuguzeko ticket nga zaka kadde kuba Mickey yamo era ko kikola ba Mickey asigala olusa abalekayo okitegeera if webanga nga business nga Mickey yes ye Mickey brand ambassador kale nga waliwo ama company agabawa yes Mickey ali presenting omulimo gwe nga bwalina okugukola naye ba TikTok bakola nabo ba mu football FC they are nothing walayi natunulidde omwana weteke mu bigere nga abadde abeera naawe kati kankubuulire okimanyi mu abo abaana be nyini mubaddemu abeeyita boyfriend we era bwe kiri tebabulawo nyinyi ba TikTok FC you understand mulimu ng'oli abadde agamba waliwo I remember one day twali embalala I remember that video akawala kali kakutte twali ku kisaawe nga bali mu kusamba mupiira nga bali mu kusamba kaina TikTok oyo mwaba TikTok abenyini nga kamudatinga nga kagamba my man nga kali mukamuwagira that guy mwana wanyiziza nnyo mwana tuva mu byobuntu nogamba Yesu oli kyali wange naye oli wambwa blood muli bambwa temuli baddala toyiza kungamba emitwalo 2 gyakulemeseza ogenda osiika omukazi gwe weebakako
okategeera nga wajjanga ne mu luumu ng'ogamba mwana waliwo oyo mwana I remember waliwo luumu gye yali mubambi ng'ali ne bakyalibe najja n'amunona n'agamba ne mwana temukwata ku mukazi wange kuma nnyoko twasobodde aziika mukazi wo sebo yagamba temukwata ku mukazi wange ne teyabaddeyo mukazi ne mukufa teyabaddeyo mwana those guys oli mu TikTok FC mwana sajja sibwa ddala we baddala mwana kagaayi ako nkajjukira nze badde mbulaba nze omanyi olaba tero boogerako amunagamba mwana mulumba abantu abatabaliiko bati ku luno mutuliko mulumirirwe ono yabadde tulipa munnaffe ffenna okitegeera kati bwe natunuulidde nga statement gye mukoze temubaddeewo ne mumala ne mukwata deyazagaayi ate abaddeyo kikeni najja n'agamba mbu mumugambye azayogerera ettiimu kikene tewali n'omu yamumentioninze no one yamumentioninze nga tuli mu kuziika kubanga kikeni oluzo nti alina amawulire obudde buna amabi buli muntu g'atali esanze kubeera ng'agamba ndi ku saidi ya kikeni nti kikeni abadde abeerawo emabega wonna mu baana abafiiriddwa mu trip ya muntu manyi kikeni ekika kye naye alinawo credit nti buli wamu abeerawo w'omuyisere n'obeerawo nze Maka Pro ne ntegesa ebintu bingi ne kikeni taganaako kubeerawo ekitegeera kale ekyo kyo nabadde muwadde nze tewali we twamumentioningidde naye najja n'ate n'agamba ate ku lwa TikTok FC simanya biki yabanze n'akolawo vidiyo sinigamba kati kikeni ani wanaakuyisa oyogere abantu balina obulumi mwana batulipa balina obulumi eri omwana afudde ono kati oli wano oli kujja owoleza TikTok FC okategeera so bino mbigamba TikTok FC tetulina sorry tetulina time yammwe yakugamba nti tubalumirirwa okitegeera mwalaze omutima omubi mwana mwalaze empisa embi ezikyasinza okubeera empisa embi kubanga baba webaka ku mwana oyo nga naye yali akwenyumira akana kaali nga ku layini wano bagita nga ekisawe kyekino naye wano akabeera emabbali ako abawagizi kwe babeera nga kawagira omuvubuka mwana ate n'ekiro kamugjeemu buladi bamwe bali babebakako abaana bagenda ku tripu ne bababeererawo mwana sigamba nti baagala nnyo like ki ne babaagala manyi kati kankuwulire ku bawala ba tripa balinamu like that image egamba balina okwagala ku basita ebyaddala omanyi abo abaana bonna abali tubaita badansa baani abali ku TikTok abasinga bayita basita you understand sijja kibajjako sijja kigamba nti wate like osobola okweyita ku TikTok kyonna kyoyagala naye ekyo kyeweeyita kikuyambira wera okiyambye oli omulala oli faani wakifunyeemu atya okategeera mubayita abamu ne mwagala mubakozese bafaani okategedde abamu ne mubaganza ate mu buzibu temubeerawo okitegeera ate ffe netulaga nti ate ffe tujja kubeerawo buli wamu okategeera mwana kyabadde kijjako ki gwe yali yayita boyfriend woyo omwana eyatugana n'okugamba temukwata ku mukazi wange okusindika emitwalo nga 2 oba 15 ziyambeko mu kuziika oba tosobodde kgenda wategedde buli ali ku ttiimu notegeera nti Maka Pro gyali kuba idea those guys bonna bamanyi nti nabadde ku trip manyi nabadde mu kuziika oyo omwana okuŋŋamba nti Maka Pro enamba endereeta mannya ki badde nsaba sisobodde kujja kuziika naye njagala erinnya lyange oliyisewo gambe nze gundi nkanzise n'amabugo bwe gati okitegeera kiraga respect kiwa credit yes gyabadde bamwana naye wafakinga omwana wayogeranga naye watulaga nti mukazi wo naye mukufa tomuziise mulemesa n'abalina ekidda we buli omu buvuga bulinga bubiri obwamukozesaako we buli you keep nothing nadde ntaddewo netteeka wewuddamu okuyita mu lubigi wali eringenda kukwata gurupu yange y'ennansana abaana b'ennansana Gaza tukwate Jekasi president waffe tubagambe let those TikTok tebaddamu kusala wano kusala mu nnansana mu lubigi basigaleyo n'agayisa gaabwe agabi nga nabo bagenda gye bagenda mu bifo eby'enjawulo gye beetegeka tubakube
tubalage nti ebyo ebisayisa bino temubizza wane eno mwana omanyi eno app etuwa eddembe mwana ewadde abaana abo eddembe okulaga empisa zaabwe embi okitegeera bakwata tripu y'omwana Aisha Kamami abadde ababeererawo yebana era tuddeko kaawo katono tebagenda omwana oyo Aisha Kamami yalina gundi yalina trip okategeera ng'agamba greet and chill with Aisha Kamami naye turn up teyalimu nnyo bantu betumanyi tebapiyalinga yadde n'akatono n'aka tebapiyalinga yadde buli wantu tebalanga omuntu eyalanga abantu abalanga era kugambye credit njiza wa Miki asigala abalaga nti yes Miki I think ayinza kuba yagulayo ne ticket siyo muntu atayimya ku kigambo kyenye ebiseera ebisinga oluzanti tomanya asobola okusuubiza n'atatuukiriza niye bw'omujjukiza atera okujjukira kati Miki yalanga trip ya Aisha Kamami ne ku live ze ng'alanga nani omulala oba era nadde no bebayisangawo trip naye abasigadde walayi bapretendinga dormant ate kyaliwe ku radio icon oyo simanyi obacha simanyi naye ngamba bano football kuba naye ali mu netball ya TikTok kati awo abaana bo bana balala bali mu netball TikTok bikoze bijja bo ba supporting abamu baaliyo abalala ne bagamba abamu baaliyo I don't know simanyi omanyi bana abalenzi kati nze nalaba mulina ekintu kye muli mu kuzannya mu TikTok efusomu naye mutegendereze mujja kwesuula wansi mujja kwokya ate ne bw'abaani akimanyi nti kale mwakuliyetinga ekintu ekirungi something ekirungi ekigattako niye ate muli mukizanyiramu mwana muli mu kulaga abantu nti ate abababeererawo temwagala babeererawo okategeera obeera otya nga toyagala kubeererawo faaniwo golowooza image kijolaga omuntu oli omulala emabega golaba oganye okubeera wa Aisha Kamami abadde yeewuba buli wamu we mubeera ogenda beerera wani nze makapulo nze sikyetaaga buyambi kuva gye muli yo kati kambalage imwe temupretendinga kuba nti muyina sente don't pretend mbagambye njijjamu omuntu omu Miki nkwate nebadde naabo abantu balaga nti omanyi mulimu kati kankubulire mulimu abantu omu abata pretendinga kankubulire amannya kati agata pretendinga mulimu Miki mulimu Deno mulimu Asha Shoots mulimu Deno omutegedde nazanya bicontent mumanyi atera okusupportinga bu night oyo guy tasta pretendinga mulimu coach Timo tebatera pretendinga simanyi oba wano bokyezaawa era awo kawe strategede we bayochereza bazanyidde kazanyo ya mulimu ono guy ani obaye munnakabango bayani poza kiba kiganye mbuganyi okitegeera ne mulimu aba pretendinga they pretend nti we bali ba best friend bo kumbe they are using you obo bugayi buliwo gwe kulaga nti bo bakuba gokyali wansi motherfucker temukubalawo okusaidi ya makapro tosobola kubeera makapro kyendi bro oli kyoli ndi kyendi naye ate nkulaga kyoli oli nothing atosobola kubeererawo banno okategeera muli basiru ababana basiru abasinga nze omanyi nze nvayo wano nze njja ne ngamba abantu ne mbagamba nze njja kufa n'abo abalenza babalaga nti bayina omanyi omuntu ajja n'apostinga emmotoka nenga talina n'amafuta gagivuga mwana okategeera bonna bataaziise ogenda okutegeeza gundi alina emmotoka n'amafuta negakula emmotoka mwagenda okuziika omwana ulede emmotoka ogirina kale amafuta gaba gaganye giparking ogenda olinye costa ya mitwalo emeka okitegedde bro nabadde fetwa omwana we yafiiridde oba okugenda okuziika nze nasula mu bbaala nga nkola wallahi nazuukuka ng'obudde bunkutte neŋŋamba nayambalirawo neŋŋamba kangende ninye costa n'emmotoka nagireka waka neŋŋamba kangende ninye costa brad n'oba oyina emmotoka toba wanjawulo naani nono atayina tula mu costa tugende tuziike ekyo kigenda kuweesa credit
bambi gundi alina n'emmotoka naye yagireseeyo ajja agende wamu nga okitegeera kungubaga tetuli mu showbiz tuli mu kungubaga tuli mu kungubaga okitegeera nze osobola okumpisaamu amaaso kyonna kyoyagala naye sikola showbiz za kisiru ye tyoposize emmotoka ku TikTok abantu bagirabye tugambe bazibagulira bugulizi temwesobola mupositinga emmotoka ku TikTok ne mulaga ne muyina emmotoka temwesobola bazibagulira bugulizi kibuuzo kiri awo ategeera ekyo kibuuzo kiri awo kale oba bagigulidde tolina mafuta gayo linnya kosta ogende omoninge ne banno okitegeera kinyuma nnyo mwana gurupu nga mulaba muli kitole walayi nze buli atali waddala ku mu TikTok FC toddamu kunneesembeza nga weefula kyali wange kullo ate mwemanyi mupulitendinga timu erimu abantu 14 basabu timu ebamu 11 bane basabu bameka abali basabu actually 8 5 kyogamba ku timu y'abantu ku timu ya TikTok FC tebawera ka abantu nga 25 tudde mu mazima bawerera ddala n'okujja nekubulako n'omwe yaziise kuliko ne Girudi w'Emakerere naye musambi waabwe ono simanya Churchill Center naye ali mu TikTok FC buli mweswazizza bannaye mumweswaziza tewali na kyakubagamba alaali kati ate nze nabaddeko ku live ekiro batripa ne bagamba abagayi ne bategeka ki tebagenda kiwera okaaminga babireke batripa babimalire ebyabwe kuba omwana fenna abadde ku side zaffe abadde mu batripa abadde ne bafootballer bona fenna nga abeerawo apushinga waka olaba balemeddwa okuteekawo embeera wano omwana nga twetaaga buyambi twatuuse eri mu butuufu nga buli kintu fe abalina okukisonda omuleeteeyo kino tukole bwe tuti ate muganda w'omugenzi tulina okumuwaayo okitegeera ntuba nga tuffe famire nemwe mwabadde muli eyo nemwe mwana tomanyi kiri kitegeeza oli kwebika kera kumanya n'asika bulangiti n'agizzaako naye nga omuntu gwe yali akayanira nti mukazi we batamuziise girlfriend wange tamuziise bintu bya kisiru nnyo ebyo mwana leka TikTok lebe tufuula mbu mwasukuluma ku baana bano ababawagira fenna tuli bantu those numbers tutambula nazo ziri ku TikTok mbo ina miliyoni waliwo n'abalina miliyoni nga leero ebeerako ekya neetabeerako kikulaga ki biggwawo sookera ku akawunti nga kaluuzi oluuzize ku akawunti ako oddamu ate kuzimba buto olina okkikolera nti wona agamba abantu mufolowinge banaddamu ne bakufolowinga ontyo okitegeera leka numbers zireme tulimba nze nabagamba okubeera ne miliyoni sikwe kutrendinga sikwe kubeera owakabi okitegeera obwakabi buva mu byokola ffe tulina emitwalo nga 2 ku TikTok oko 2 naye all companies baagala okukola naffe nebaleka aba miliyoni nibakuleko wa miliyoni nze nyina ko abaana bansinga following naye ng'omugaga tasaana mwesiga mukwasa bbaala ye nti jangu obeere wano obeere influencer w'ebbaala yange kubanga talina namba z'abantu baddala bagenda kujja bawagira ebbaala naye ffe osanga omuntu nga n'okwegayira bambi agamba nyamba naye ng'alina ssente ze nkwatiramu wano kati ekyo kyembagamba nti tewakyali abeeguya tolikera ku makya nondaba makapulo nkukuta essimu nkukubidde nti nyambaayo kino kubanga nkimanyi embeera gy'olimu ekunyigiriza naye toyagala laga audience opretendinga nti audience gwokola kiwa kimeekinga olina n'emmotoka agalife yo etambula nga wagibala okategedde fe tukuze kati kankuwulire tukulidde mu mbeera kati lwakwala life abantu abasinga abatumanyi bamanyi kye tuli nti nze makapulo ngenda n'engule oba kati tugeze nina emmotoka omuntu agamba bambi akoze alina kyakola okusinziira ku kyali okitegeera niwabawo tukudde mu mbeera nga oba n'ekirungi oli n'akikuggyako n'agamba ebyo si bibye okategedde nogamba which is okay nze ngenda wa maaso walitegeera nti ogenda maaso nga ye azuukuka kati bano abantu tebamanyi nti awo wooli leka namba azizo zitegeere nti awo olina obeera ekisusa nnyo
tokisuuza nnyo okulaga nti gw'olina miliyoni naye ate numbers zo zijja kutuuka ekiseera nga zikulaba nti singa miliyoni eyo ekuvaako tugenda kuddamu onoonye wano follow me bagambe nedda bambi tetulina mugaso ate tukufollowinga okategedde tewali mbeera tuddamu kubanga tewabeererawo banno okategeera so TikTok FC mwatutalinze bad mwalaze ekifaananyi ekibi eri omwana eyafudde simanyi kikye munaakola kigenda kujjawo kino ne audience tetuli basanyufu tewali tulipa musanyufu eri ba tiktokers aba TikTok FC teriyo ero li wajja nagamba mbu yabadde musanyufu ku lwa TikTok FC abakulimbye kuba buli omu yabadde alaba image ya kama mu TikTok FC nga buli wabeera abeerawo maana nga buli wamu abaawo yaman kale ba TikTok FC bibyamu mutwe mwalabise mu mbeera eyo bwetyo mu mbeera bbiri mu kuwagira Ishaka Mami ne mu kuziika omwana ono Kamabbe Maka Pro eyo nga tuvuddeyo manyi obudde nabo bwenyinyi butuli bubi twogere ku show z'Nansana oyo ebadaye batya bali b'Nansana abo butuvuga speed mubaddemu ebivulu ebitambula emabega kaabo soko otuyitiremu embeera dde etya mu Nansana n'ebivulu byammwe show ziringa mmekeza abaddeyo show ki ogambako show kinaki anti wawo show zenawulira waliwo show Kateero waliwo show ya Jekasi twamukyazaako na wano wennyini ku Bounskin events n'atuyitiramu show ye kati byabadde bitya so kompitiramu show zo zombi show zaaliwo wiiki ebbiri emabega eyo show yaliwo wiiki ebbiri emabega naye ogamba show ntiza kuba oyogera ku show bbiri olaga waliyo show bbiri eNansana manyi waliyo shemu eNansana show ki kale gwe show ki gy'omanyi show twalina ya president w'eNansana Jekasi w'ekikuubo gwe mpulira oyo kugamba show bbiri ate show eya Friends of TCM Kateruba temugimanyi waliyo oyinza okujjako waliyo omuntu gwe nawulire yategeka oba eyo eNansana kuba jjukira Jekasi yategeka Friends of Jekasi ow'ekikuubo kati ndowooze waliyo omulala eyayita mu bantu be ng'agaba kaadi omanyi waliyo kino kye bayita okugamba nti omanyi twabeeranga n'abagagga ku kyalo naye nga omugagga waba yeeyisa bubi ku kyalo n'afiirwa ng'abantu tebaziika tebamuziike tebalinnyawo nga n'emmere bagimulekera kati nga kyalina okukola kwe kukwata asasula ab'oku ku kyalo bajje balya emmere eyo bamuziikireko n'okumuziikirako owulirayo waliyo abaafuna ka deposit waliyo eyo yategeka ndowooza naye n'ategeka mikwano gye naye nga mukwano gubojja nga baakwadde kaadi kitegeeza nga ne transport balina okuwaakuzaayo okategedde oyo mpozi nga gwogamba naye we tuba twogera ku show nti ntegese bantu bagule tiketi bajje otunde table Jekasi ow'ekikuubo yategeka Nansana yali Friends of Jekasi show yali etaso tugyogereko Jekasi yali well organized omanyi ebintu byaba ghetto youth byakabi omuntu ng'akulidde mu ghetto ng'akuziddwa abantu ng'abadde mu mikwano gye abamanyi engeri y'okweyisaamu kati tulina image eri nti bw'oba weeyisa bulungi abantu bakola ki bakubeererawo totale Jekasi abantu bamubeererawo in fact kati kankuwulire tetukola bintu byakwesudiya Jekasi yateekamu na ssente mu show ye tiyakola posters tiyakuba drive wabula mukutu gwa Maka Pro na Jekasi na mikwano gye fa abaalanganga tuli ennaku z'omwezi bweziti tuli ne Jekasi ow'ekikuubo eNansana tuli kubala bweti abaana ne bayiika bwe bati nga ne waba ghetto youth kimuyaye ki asasula ku mulyango bayingini yaddaga tubayina eyo abasajja ab'ebitiibwa ba MP abali mu kwesimbawo abavaako baani abatagenda kudda kwesimba ne bagula tables nga bawagira Jekasi ng'amaanyi mangi okategedde kati nze omanyi tulina mwene eŋŋombe egamba nti teweepima n'abantu olaba osobola okujja n'ogamba nti oli wakabi abantu bagamba toli wakabi fe ebiseera ebisinga tetwesudiya siribikira ku machane neyita star
awo sina Bobi Wine ye star wano mu Uganda n'omwana yakazaalibwa abamumanyi kati abasigadde I think tuli ba celebrities mu bitundu mu bifo ebimu si byonna okategedde kati wali abantu nga beeyita ba star abantu bayiwa amayinja gwe kati byebiri bye mbadde gamba nti yoli gogamba gwezoyita show naye nga ffe nasa twalina sheme etya emu ya Jekas biri byo mwabitegeera bulungi twabitegeera kubanga ffe twanoonya ku medias tunoonyeko show nga twabako otya omanyi bw'otegeera nti ofunya obadde n'abantu gwekwata vidiyo yo gipositinge nga muli ekoze 360 ogibe gye bategeeza kwata abantu mu feesi yaabwe bakyuseemu batandinga olage nti abantu bakola ki webali Buladi omala ovudde mu show n'ogamba kati ntegedde mikwano gyange oba tokolima now I know my friend oba tokolimye kitegeeza n'abaziwa basasudde kitegeeza oba kulekerawo okuteeka show z'okukolima n'oteeka show nga za wakikolerera Buladi kati kino kakigambe enansana abantu baagala abantu baddala ino mbaire nansana tepretendinga fe tukulidde mu nansana awo nze sizaalibwayo buli muntu akimanyi but waliyo abantu abalowooza nti nzaalibwa mu nansana najjako nabuzi myaka 2015 2014 najjawo buzi naye Buladi sanga geto yuti omugambe nti maka pro yani ajja kugamba oyo wenansana nga ye yakimanyi nti nze nkulidde ndyoko kati enansana tebapretendinga bw'ojja n'ogamba nti goli booti nga nabakulaga nti tebapretendinga kati Jekas tapretendingako ku baana b'enansana maka pro si pretendinga nze omwana gwe naabeererawo mugamba yesi wano osaanidde okubeererwawo era bw'ojja n'ojja n'oŋŋamba maaka mwana siri bulungi mpaayo ebbiri naye ate togenda kudda ku ncaku zinsaba olw'ensonga oba okimanyi nti oyina onnoonya oyina okukola kati bebe abaana be tulina mu nansana tebapretendinga nti naye ajja kulaba enkyaga be mwana wanulaavu ajjukira noba kati kankole geto yuti teera noba omwana osu 10 oba 5 geto yuti yabaako buli kimu nsonga zona zona baziba bakulo fit abaagala nnyo kati enansana byebyo era buli muntu eyepanga okutegeka she nansana nga toli waddala bireke ojja nyiigira abantu nanguli abantu obanyiigira okola entondo you can't compare Jekas ow'ekikubo nawe n'okola ekikyo n'ogamba mbu ogenda kukola Jekas Jekas fan base gy'ayina tukuwe Jekas omuwulire enansana kiringa kugamba nti makapula ategese n'otegeka Buladi ffe tutegeka omuntu n'abeereyo n'agamba kankuleko tiketi za $5,000 omuntu n'agamba ngenda kusindikira sente za tiketi sigenda kubeerawo nina gyendi just supporting kubanga abaalaba byokola weeyisa otya mu bantu kati kankubuulire nze nyina ba sponsors obudde buno natadde poster oba ene oba tunagimbuuzaako tugyogereko tugijja olwo nategese ekibira 3rd edition manye ne 3rd edition first edition yali oguli omwaka netukoleramu ne 2nd edition ya mwaka gwe gumu kati wakoze 3rd edition guno omwaka buli mwaka tukolayo ekibira naye gwe okimanyi olunaku nenata poster yange gyetegereze tekuli yadde Saturday ko yadde sponsor yadde n'omu yino osobola ogiraba waneene eriko emitwalo okugenda mitwalo 5 okugenda mitwalo 5 tugende mu kibira ne Mark Professionals enansana kibira kiri nansana tolina omwamanyi location we tulaga kibira kiri nansana pick up location zigenda kubeera ku Starbucks wali mu Lubigi waliwo nezigenda okubeera ku Olix erugogo batrippers bonna basaze bagambe tugenda mu kibira nansana 18 December ku Mark Professionals abawala bagenda sasula emitwalo 4 abalenzi bagenda sasula emitwalo 5 naye kuno olabako sponsor n'omu tekuli koyo poster tekuli naye nkubulire ba sponsors obudde buno bennina bakiyingiddemu buli omwaga kati Doni Marcos omumanyi mutegeera ate baana spending a million ngatta yangambye Mark Pro ndi ku sponsorship
waliyo omusajja yampadde emmotoka zi drone yagambye zigenda somba abantu bamuyita BZB babayita Busy B bannange yaŋŋambiddewo bro tomanyi kyoli mu industry you know yampereza ne gundi ye Busy services bano bamamoto bakola batransporting abantu I know yaŋŋambye tours and travel ngenda kuwa emmotoka zi drone zigenda beerawo zisomba abaana you understand otegera baba basponsor nina tonic bossman tonic wakamwezi omukulu eyampa ebbaala ye gyenkolerayo night y'olwokusatu n'olwomukaaga abali kuba sponsor obalaba engeri bajja bebuildinga kitegeera nyina ba Joseph Properties bagenda sponsoringa ekibira nyina Oyima Road Properties bagenda sponsoringa ekibira onfuna olaba kuluno bw'omufanikya teyalabise okujira kinaawe subula suna my home bumufanikya bagenda sponsoringa ekibira nina bana yamanya agagenda kunva mu mutwe nina abagagga bangi nina Lumata Recruitment Agency abatwala abaana ku kyeyo baboosi bange benkola nabo ab'ekireka wali eri baŋŋambye ekibira kwetuli gwe mbeera ejja kubeera masaba nina ba sponsors abali kujja ku board bona ate omuntu wekuyita sponsor omanyi omuntu kyeba kitegeeza nti sponsor nga saakutadde ku posta yange n'ogamba amuyo ngenda kubeera sponsor wo omanyi kye kitegeeza nyina wano waliwo gaya awo bambi atannyo okubeera mu night zange gaya ajjanye ne ku tonic bamuyita Kaliba omulenzi ali omuvubuka ali awo tayi yaŋŋambye bro omanyi kyokola gomanyi how botubezaawo e Kampala n'otweteteininga ne tubeera n'essanyu buli week ne bajja mu night zo ne basanyuka yaŋŋambye bro ngenda kusupportinga ne tickets okategeera loni yaŋŋambye agenda kuteeka loni ya ba PM Peti Ganga oba 8 PM Ganga banywa omwenge ogwe baleeta mu box 8 PM Ganga loni wa aina nnyo gundi eyo aina amaduuka g'engoye mu kibuga yagambye naye waali Netpark Properties bane ba sponsors baja ab'ekibira manyi bali yonso manyi bakolerawo mu kibuga batunda bags z'abakazi liyonso kwe bali nyina ba Nati Hands school of bano bakwata ku baana kuyiga mikono bikyebyo bya mikono bikyebyo Nati gayo omusajja oyo mumumanye ate nnyo okubeera mu night zaffe ez'enjawulo Nati ne wano ekyengera ku 45 olubuli lwakubiri abeerawo blood abantu bali wali body eliet nti kyekikulaga ki nti sinnabateeka ku posters sinnabakolera official posters bo balaga bali ready okusupportinga Makapulo mutugende mu kibira 3rd edition na 18 December kitegeeza kino bino ebintu bye tukola afa abantu batulabirako oli nagamba no matter what tugere tuwagira omwana ono nze nkola ekintu kimu mu mwaka ekyali badde ekyokubiri eba birthday yange beerawo 25 February eyo yo tugitegeka eba simple kabaka simple party Palaso yajja n'ayimba ne tuteeka ku mulyango okuyingira 200 abantu ne bajja ne basasula ne bagula tables kiraga nti Makapulo akkana abantu bano balina kye bakulabamu kati bw'otasooka laba image y'abantu kye bakulabamu oba ogudde nze abantu mbaagala nnyo era abantu abampagira wallahi buli wembeera mbaagala nnyo bwe mulabanga nga nkozeemu ekkubo bwe riti mundeke munte ne mbasuubiza nange sijja baleka kuba ebyaddala munjagala mbaagala nnyo you understand kitegeeza ojja kumbuuza ku by'ekibira ekibira ekyo era we mbadde nzija ekibira ekyo 3rd edition kigenda bakyanjawulo ekibira 3rd edition tekigenda kubeera nga biri ebibaddewo nti ebibaddewo ekyasooka tetwalinamu mipiira tebazanya mipiira ekyokubiri twazanya ne ba TikTok FC eyaba Miki bajja ne bazanyamu omupiira n'abaana b'Enansana kakati ekibira ky'omulundi guno ingini ya daga
otumita chairman we Nansana Engineer Douglas weza Fumbe yangambye ngenda ku making ekibira nga buli mwana akiyingira takifuluma munyumirwe mpaka ku macha gamba yeye waddeyo waawo kwe department tugenda kugula ebiyite ebyokulya mu kibira jukira remember mu kibira kyasooka yatuwa embuzi 2 ne muzisaane muzirya emu ne tugiwa ku mupiira nesalibwa emu twagiwa ku mupiira ng'akuba TikTok FC bwekuba nga yegitwala gundi bwekuba yegitwala naye munnaye Engineer ye bwati wajjakola ebintu bye Engineer muntu mulungi alina ne bala bagita IMAX awo nga endabweru waliwo akafunda kali awo ng'oyingira bwayisaawa era webbala gaya ali well organized gaya ayagala abantu yaŋŋambye leka making ekibira ky'omulundi guno nga teri muntu akiyingira n'akola ki mukyo ng'ategeeza tugenda kugula emmere ebyokulya bigenda kuba amazzi n'entamu z'omukyerezi bagamba nti omuntu giyingira ekibira lya nywa shishawo nywa biyawo nywa omwenge gugona gw'owulya gw'oyagala naye ng'onyumirwa by the way twogera ku kibira Ashim oyinza oba tamanyi kibira kye twogerako abamu balowooza twogera ku kibira ekibira mu bbaala tetwogera ku ebyo twogera ku kibira ekiri nakyo ekibira kyennyini miti biki ekibira ekiri nakyo mwe tuteeka saawundi endongo disiko ka stage badijje bangi bayimbi bangi badijje ne bajja ne bakuba endongo atoda wayi tujja kuba abayimbi ne bajja be musini bajja entertaining abantu omanyi eri eba party eri organized nti nga bolaba tukola trip ne tuva wano tugende Jinja eyaffe tugijja wano mu kibuga ne tugitwala e Nansana nti omuntu abeera akyesunga n'agamba yes ngenda mbadde neerabidde seri massage seri massage pala bali Nansana awo ku Mmeru yampadde sponsorship y'abakazi sponsorship y'abakazi era kyetaaga kwogerebwa na mu kamera kuba tuyinza okuleeta akavuyo ulira seri massage yaŋŋambye tujja kuleeta akavuyo awo mu kibira seri massage yaŋŋambye seri massage yaŋŋambye ngenda kuwa abawala bajje mu kibira kolayo tent ya massage baganda bange omuntu awulira omubiri gwe gumulumye ng'awulira yeetaaga bamukwatekwatemu mu magumba ayingire tent okategedde seri massage bali awo Nansana ku mafuta ga Mmeru nga wakava ku police n'ogenda awo bali awo kati ba sponsors bawulira nti besunga kibira kitegeeza ekibira kino tuteekamu kiri nakyo ne tuteekamu disiko ne tuteekamu shisha ne tuteekamu ne tukuma omuliro ne tuleeta bemusezi ab'enjawulo ne tuteekamu biya wa buli kika gw'oyagala ne tuteekamu soda gw'oyagala ne tuteekamu kye tuyita okulya tetwagala muntu ayingira ekibira agambe enjala ennuma kafulume ngende neeriire twagala olye ku muceere olye ku nnyama enjuki Engineer Douglas agenda nyiiga agenda gula ku mbuzi muce ku micomo mu kibira ekiri nakyo si bya bbaala omanyi baba fekinga eyo oli n'ategeka ekibira akireka mu bbaala n'atema oli obuti bw'emiyembe n'atemayo obugundi ne babiteeka mu bbaala ne basiba muli mu kibira byaggwako abantu bali mu kibira kiri nakyo abantu bayize ekipya nayo basoboka n'otuleetera ne Sona Ben awo kati ngenda kufunayo omwana w'ebinyanya muteeke mu kibira owulire ekibira endongo mu kibira kati gwe tomanyi nti nze naleeta trip y'ekibira first edition abantu ne bagijjumbira second edition ne kiyitirira kati third edition owotajja mu kibira kya third edition walayo olye nenyawe komanyi lwaki kyanjawulo nti tuyina amakampanies ag'enjawulo agali mu kusponsoringa ekibira gagamba yes eyo trip naffe tugyesunga kubanga banyumirwa omanyi omuntu bino si byakeera yakiro ne bootakeera ebyaffe eno trip yaffe isi yakeera tusobola okuteekawo emmotoka zitandika ssaawa 5-6 nga zisomba abantu zibatwala mu kibira okitegeera okuoli olikiserugo bagenda beera mmotoka ezireeta Nansana ku mafuta ga Starbex waliwo ezigenda okuba nga zireeta waliwo kyali waffe ali kajjansi ayinayo ba trip ab'enjawulo bagambye bo baagala genda mu kibira kya Maka Pro
agenda kuzijje bamwita Roy Promotion. Roy Promotion agenda kuleta emmotoka ze zigenda va Kajansi. Roy Promotion agenda kujja mu kibira ne group ye nabo bajja mu kibira. Sikitegeeza wesunga ekibira. Omanyi nkuterawo emitwalo n'abawala ka promotion abawala bangambye nafe tuwewe ka promotion batasa tiketi zigenda fuluma ku Lwakutaano naye abawala batandise okusindika ssente emitwalo ena buli muwala omulenzi mitwalo 5 ndikwaje emitwalo ena omuwala gyosasudde emitwalo 5 ogenda kulyako ogenda kufuna ku transport yakuleta mu kibira ekibira engeri kiri mu Nansana abasinga bagamba fete tufaayo ku byakuddayo tusobola okola ki okwezaayo buli omu awo abadde time ye agamba nze nsobola okubeeramu mpaka ku makya kuba kigenda keesa bamanyi nti bigenda kubasaamuka not for that trip mboba tukola trip nga tugenda Jinja tutuuke nti sawa nga 4-5 bakooye tuveeyo ekibira tusulayo tubeera mu Kampala tubeera mu bitundu bya mu kibuga tusulayo oli waddembe kuvaayo nkya Lwakutaano saawa 7 za misana oli waddembe kujja novaayo saawa 12 ezekawungeeza Olwokutaano emisana oli waddembe kuvaayo kiro ekyo n'ogamba nga nze nkooye kangende neebake I know otegedde ye trip gye nkola kijja kuba masavu emboozi y'ekyo yatunza obutamala kati ekibira kinyuma wabwera tujja gibongeramu episodes ezidda era episode eziddako ngenda kujja ne balisti baffe ba sponsors bambi nyina benerabidde ate nga bamaanyi kati oli ayinza okugamba bambi Mark Polo namugambye ngenda bira sponsor w'ekibira n'ataateekako so guys company yona gestayisizaamu oba muntu yagedde kayangambye ogenda kubeera ku sponsorship y'ekibira ngenda kujja ne list mu next episode tujja tujogera tulabe baani abagenda okukola kino baani abagenda okukola kino abakutte ku program ebyaffe biriweero program na mukifune bukyali kandi kati wano njagala obbalaga nti ekibira kirina ebbugumu ekya 18 December nti abantu bakyesunga eyajja mu kyasooka naye yajja mu kyokubiri yagamba tudde mu kyokusatu kati ate tulinawo abatajjangayo babbo bagamba yo kibira kati Brown Skin yalazeeko mu kibira ekiri nakyo amanyi bya bbala bateekawo obukoola so Bravion MC tugende tumuwagire omanyi bambi oyo MC wakabi kololo eyo waliyo abaana awo ekololo bamogani MC tulinayo baani awo omwana w'ennansana naye musaani oyo kaswagaswaga kali awo Top Boy MC kakabi abaana beeyo cute MC cute abaana bangi mwegatte mwekole mutebo MC mugende mutule mu show ya Bravion MC kiraba ku pate ya MC Kasmir pate with Kasmir twala babe MC mwali batono Uganda endabayo oyo Bravion n'abalala abo bakola nabo ku Bravion MC ali supportive by the way omulaba kati tomulaba ku Mimi Kampala katambuza nyimba za Mimi Kampala wa Mimi Kampala yafuna MC Mimi Kampala kino kiddamu Mimi Kampala oli muyimbi wa kabi era wakutadde oluyimba lwa kabi bera ne Bravion MC endonga agitambuze kuba talina watajja ne batajizanya kuba Mimi Kampala abantu bamwagala by the way apart from Bravion MC nikyemmanyi nokushoye yagenda osoka maybe asoka ku line Kampala nganya tujja alakaye mukawagire mwana kaddala ne Mimi Kampala we bale kuteekayo Bravion ne Bravion we bale kuteekayo Mimi Kampala atambula na sina westabera Bravion najala music wa Mimi Kampala tayitamu jadi nafu tukola ekyaffe kuba Mimi Kampala twamwagala ng'omwana eyajja n'alaga nti muyimbi kwa eddoboozi ly'abayimbi nti adakyali wansi waneeno naye wakabi alina abawala bamwagala abalenzi bamwagala music bamuteeka waggulu so naye Bravion gosinza omumaking ekintu ekyo kati yaman kyakabi nnyo Tuesday yogera ku Tuesday ng'olwaleero Tuesday tuli wano Kyengera for now tuli Kyengera buli Lwakubiri twafuna ebbaala likyengera moolo linyirira Kyengera kwennyini mu tawuni si katawuni tawuni linyirira era abantu abajja mu night zaffe ez'olwo buli Lwakubiri mulaba tubeera mu vibe ey'enjawulo bemusi babeerawo tujja funa ne MC waffe
Hashim anatera okujja item kitegeza wesunge tubeerawo ne Lanx Venom tubeerawo ne MC Cash tubeerawo n'abaana betutambula nabo host abenjawulo Antamelani Nina aba njogera nindekani baana bangi betukola nabo wano era vibe ebeera yakabiso mwe benna abagala vibe mu Kyengera ombaga oli mu Kyakaze mu Kyengera jangu olabe ku party zetusinga otambuza ezinyuma mujje mulabe byetuyita nti Makapolo hostinga wano omanyi mundaze kumanyi nza abantu bandaze kumanyi abantu banaze ndi night zange bazibeeramu era mwana era appreciate mujje ne ku Kyengera Mall 44 bajita Snapchat Tuesday tubeerawo kati every single Tuesday tubeerawo pozinga waliwo ebikyusemu nenga kati buli wakubiri tubeera wano okategedde so olwokusatu tonic olwokusatu buli lwakusatu enkya tuli ku tonic akamwesi olwokusatu bwe tubeera so mujje mu akamwesi mole bala mwajiwero kaminga mujagala mugamba Makapolo wabeera we tubeera ne ba host abalala mujje tubeerenga buli lwakusatu tubeerawo ne ka tonic tanti Wednesdays olwomukaaga ne tubeera ne tonic celebrity Saturdays era nawo tonic kitegeeza tonic ye baala ina vibe kati e Kampala mwana bwe mentioning amabala nja kumbuza ku list ya mabala wiki ejja tulina okuga ku list analyzing ya mabala nze genda aba againa ba host abana be basinga okwaga ne gagenda maaso kati obudde buno tonic girabe edduka ya man era basama bonna mubaleete mu ba contacting tonic tubaawo nnyo je tulina okubeera yeah. Anyways, tukaba tusuka wao ku Brown Skin event singa buli Jashim MC nze mbaddewo ne Makapolo Passions atugezaako okwanalizing ensonga ezitambula biki bibadde bitambula mu weekend eno ne wiki ewedde ensonga zonna ndowooza muze mujja kuba mugoberera stories zaffe naye mufunemu ekyokuyiga n'okunyumirwa bati tuzikola just kuyisa budde anyoye okwebaza nnyo banaffe bonna abasinzira mu bitundu ebyenjawulo okutulaba abasinzira e Dubai abasinzire Qatar abasinzire Saudi abasinzira wane Uganda Kampala Masaka wa mwena kyemukola kyakabi ku TikTok tukosa Brown Skin Events YouTube channel ku gundi ku YouTube teka Brown Skin Events ojja kuba otufuna wabula ku TikTok tekawo stories just highlights zulabeko then ku full stories zibeera eri toyerabira ku subscribinga ku sharinga commentinga bubako botubwetaaga comment etambuza views comment etambuza buli kimu kyokotaddeyo comments za mu entono nnyo ne commentinga mwe bale tuwagira gona ina story ina yembozi ekwatagana ku bulamu bwo ekwatagana ku mbeera gye wali olabyeko oba embeera gye wali oyiseemu jangu tukwaniriza tujja kuwa obudde oteekeyo embozi y'abantu bakutegeere bantu bakumanye bantu bategeere kikyoyitamu ekitegeera naye nga kankogulajotinge Cookie promotions Cookie wo ku TikTok oyo aina na YouTube channel yafunye million follower TikTok kongula kakati nno nawe bamu kuba influencer banga abakabikwe gata noli omulenzi Bryce promotions walo no omulaba muita Bone face miza Bone media eriawo waliyo abana bakawato waliyo badeire yugi waliyo ba mscopio abana abateka content oyo adduka speed yabwe yamani Cookie oli waddala ne nkuzika ko omwana kama wabaddeyo era ensonga okyazigoberera nga bwe zigenda maaso tutambula nawe mu trip eyenjawulo Cookie webale kubeera waddala mwana Bryce promotion webale kubeera waddala muli baddala basajja mwe mbagala nnyo n'abatrip abaagala nnyo na buli muntu abaagala nnyo mwebale kubanga muli bale omanyi ne gundi yagiweza Cookie oli yaweza 3M Bryce promotion yaweza 3M gotebereza abantu abaddala nga abo oli bajjawa tebalina malala bali down okategeera kitegeeza mwe football ti simaya wagwa tuba batusuka wao tubaagala nnyo God bless you we love you so much assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh